olwaleero naba nasinza banafuna mawansi ekitala kindi mu ngalo leero bwavu mukutula bwabadde akaaba olwaleero genda kubeera mugagga ekitala kindi mu ngalo leero endwadde zimalawo naawanyina sirimu agenda kuwona olwaleero buli omwana ewunya wano gwange byonna gy'osinzidde nkulamusizaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Mukama akukuumye atya? Njagala kwebaliza ddala Katonda akukuumye yonna gy'oli gy'osinzidde mu mawanga ag'enjawulo, mu bifo eby'enjawulo, mu buvunaanyizibwa obw'enjawulo, yonna gyakukuumidde. Lwaki tonzikiriza ne nkwebaza olw'emirimu gy'otusizaako engalo ate wamu n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo yonna gy'osinzidde mu linnya erisinga amannya gonna erya mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Naffe tubadde tubuzeebuzeemuko katono olw'ensonga nti tulinaako tukyusizaamuko mu programs, omwaka tuguyingidde wakati, so tukyusizaamuko ku programs katonotono mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Twagala kubalansinga bintu tulabe ate mukama gyatwongera. Njagala kwebaza mwenna abagoberera omukutu guno gwa Just Gospel Media Uganda wa YouTube channel wamu ate era ne Just Gospel Media Uganda Facebook page n'emikutu gyaffe gyonna emirala. Waliyo omukutu gwaffe gwa Just Gospel Sword nayo gyeguli mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu Facebook page wamu ate era ne Just Gospel TV. Twebaza Katonda. Viewership yaffe eyo ku YouTube channel bannange muli balungi nnyo, muli bayitirivu nnyo. Mukama akibabalire. Ekkanisa yerudde eyo ate n'ekkanisa eri wano ku Facebook page nammwe twagala okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe abakuumye n'abawa ekisa mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Njagala kwebaza Katonda ku lwa WhatsApp fellowships zaffe zonna. Mukama yeebazibwe omulimu gwakola eruuyi eyo, era ekyo nakyo ekisa tukimwebaliza nti akituwadde okuleka nno tuyimirira mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Ntumirako mikwano gyange mwenna gye muli mawanga ag'enjawulo, oli mikwano gyaffe abali eyo mu Canada. Sinza kwerabira kubuuza ku mukwano gwange ayitibwa Yasini Keya ali awo mu Canada. Twebaza Katonda. Abakulu batulabire bonna batutegeereze nti tubenda ino nnyo. In fact lulimba lwo tuguliddewo program yaffe olwaleero era lwowulira mu background. Nja kulwana n'omulabe nga n'ekitala kindi mu ngalo. Nja kulwana n'omulabe ku lwa Yesu n'amuwangula. Amina. Ennyimba ezo zaaliwo era zikyaliwo, zaakolera ddala omulimu munene nnyo mu bulamu bw'abalokole, era nzikiriza bangi bwe bazuuliriza baddamu amaanyi buto mu linnya lya mukama waffe Yesu abeera ddala omulamu. Gwatusabira aye twebaza Katonda ku lw'obulamu naawe agamba nti obuweereza buno bwetaaga okweyongerayo. Ekyo tukikusabidde naawe Katonda kyoyagala ekiri ku mutima gwo nga kiweesa Katonda ekitiibwa, leka kidde mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Nze Nicholas ngenda kuba nkutwala ddala mu dakiika zigenda kubeera 30 zokka. Tulina program eyitibwa omulabe w'ekkanisa. Eyo nno ng'ejja kubeerawo olunaku lujja kubeera nga lwa Friday ne Saturday olw'ekisa kya Katonda. Tukiriza Katonda okutuwa amaanyi ge okuyimirira. Tujja kubeerawo wano ate era nga ne ku YouTube channel tu streaminga mu linnya erisinga amannya gonna erya mukama waffe Yesu. Gwagamba nti ogala kusabako naffe, ogala kuŋŋaanako wamu naffe, link za WhatsApp zaffe tuziteekawo wansi awo. Ojja kuba ozigoberera ojje tuyige Katonda, tusabe ekisinga okulu kusaba na kuyiga kigambo kya Katonda, kusaba na kuweereza. Gwe awuliranga ekigendererwa kyo kya kuweereza Katonda, kubanga bangi nnyo balina ebigendererwa byabwe n'ekigendererwa kyo nga kya Katonda. Twebaza Mukama ogwagala okulokoka nawe tukusabira. Amina. Kakati obadde tutandika programu eno, olabye ekifaananyi kyentaddeko ku screen yoko. Amina.
ekifaananyi ekyo kuliko omwana ow'obuwala, omwana oyo ow'obuwala, n'olabako n'omusege, byonna byawandiikibwa. Amina. Omuwala si ye musege, naye omusege guli eri gwe guli mu mwana omuwala. Oba onfuna? Now, video eno gye ngenda okulaga, omanyi wagirabyeko, eyiteko okuba nga yakutuuseeko, yantuuse ku nfunye abantu balinga nga ndowooza nga 10, seriously, mu inbox nga 10 nga bansindikira video eyo. Yatambudde, nali sigiwanga attention, nendooza n'okulwa jjo lwenatudde wansi nenjiwa attention, nenjiwuliriza ne bampiriza ne videos endala ez'omwana oyo ow'obuwala. Amina. Deborah, is it Deborah, something like that? Deborah, something like that. Naye nga linnya lyakwesa ku TikTok liryabwe lityo. Naye nga tulaba kugenda wala, omwana ono ow'obuwala alina amukozesa, n'amaze okukola research ku video eyo n'ebigambo ebyo gye biva. Ebigambo ebyo nga waliwo omukulu omu yali mulokole n'agwa, naye ng'akyasigala nga yeeyita pastor. Kakati being it nti ekyo ekifaananyi si kyagiddemu, si yeeyo personality gyagiddemu, that's why nti nange oli sigenda kwogera ku ye wadde n'obundi n'ogumu paka until gye tunaavugira ekintu kino otegeere. Amina. Kubanga beewaabwe tebakkiririza mu Bayibuli, tebakkiririza mu Bayibuli naye ng'ate boogera ku Katonda. Oba onfuna? Tebakkiririza mu Bayibuli naye nga boogera ku Katonda. Kati balinga nga bali abasamize bali abantu balinga nga omusamize oli jjajja Lubowa Jumba ayogera ku Katonda naye namaate n'ayogera emizimu, nti ate emizimu gye gyabamba eggulu. Kati namaana ayogera ate ku Lubaale, nti ate Lubaale agaba obulamu. Kati namaana ayogera ate ku Katonda agaba obulamu. Kakati n'olaba confusion egenda mu maaso. Amina. Kansooke nkuwe video eno ogiwulirize. Tugendagenda mpola mpola kubanga videos ze nnyingi nnyo, naye ngenza okwetegereza nga n'abapostinga videos ono omwana obuwala tebanoonyereza, bateekayo buteesi nti wuliriza, laba omwana omuwala ayogedde ensonga. Kakati ffe abamu Katonda bayambye okutegeera ebintu bino, tuba tetuweewuunyiza ddala. Amina. Kakati ngenda kuyamba ono omwana ow'obuwala, naawe atampuliriza, naawe ojja kuyambibwako. Ye nyinza obutamuyamba kati, kubanga ye ayinza okulaba kyalimu kye bamusindiseemu okukola, kuba ye bamusindiseemu, bamuteze butezi agenda ayogere ebintu ebyo. Ali programmed okulabika nti no ayogera ebyo, ali programmed okulabika nti naayogera ebintu ebyo, naye ati neerabira nti ebintu gy'abyogeredde twamusookayo. Number 1, twamusookayo. Ekyokubiri nti tumanyi, we have knowledge ku bintu bino. Amina nnyo. So kankwe video eno tukomewo, tovaawo. Nkwe video eno yokka tugenda kugiraba seconds zijja kubeera ntono nnyo, mbeko kyenkusomesa nyina Mukama waffe Yesu. Amina. Naye bannange, eddiini ereetera abantu oba yaleetera abantu okusinza Yesu nga Katonda waabwe, naye ate nga si ye Katonda waabwe. Kubanga bamusinza bagamba nti yabafiirira ebibi byabwe, nti baamukomerera ku musaalaba. Ne bakuliriza nnyo ekintu kino ekyokuba nti yakomererwa ku musaalaba, ne balaga nti wakyali kisa, nti yabayiirawo omubiri, yabalaga omukwano okuba nti yafa ku musaalaba ne bamukomerera. Ne bakitwala ng'ekintu ekikulu ennyo. Naye nga bw'olowooza ku kintu ekyo, ekintu kyekiyitibwa okuyiwa omusaayi, okukomerera omuntu omusaayi ne guyiika, kiba kisa ki ekyo? Kiba kisa oba buba butemu? Okuyiwa omusaayi, okukomerera omuntu ne bamukuba kibooko n'akaaba,
awabaawo mirembe ki, wabaawo kisa kya, wabaawo mukwano ki. Ate bakuliriza nti yakomererwa. Amina, kakati ngenda kusooka video eno ngizeeyoko. Ngenda kusooka ngikuddizeeyoko. Njagala ogoberere. Todduka buddusi misinde. Tugenda mpola kubanga video ye erimu obulimba bungi nnyo. Number one, ayogera kyatamanyiiko. Kanate mu kwogera kubeera nti nayogera ekintu kyatayinaako knowledge, kiyingira mu bantu. Oba oliawo bwe tutakikwata waliwo ayinza okugamba wamma nkitegedde. Kakati njagala nkuyambeko. Ddayo katono nnyo emabega ku wano ng'ayogera. Wuliriza, ddayo katono emabega ng'ayogera. Kusabye wuliriza nnyo, asobola wandiika. Wuliriza, tugenda kukwata omusuma. Naye bannange, eddiini ereetera abantu oba yaleetera abantu okusinza Yesu nga Katonda waabwe, naye ate nga si ye Katonda waabwe. Kubanga bamusinza bagamba nti yabafiirira ebibi byabwe, nti baamukomerera ku musaalaba. Ne bakuliriza nnyo ekintu kino ekyokuba nti yakomererwa ku musaalaba. Ne balaga nti wakyali kisa, nti yabayiirawo omubiri, yabalaga omukwano okuba nti yafa ku musaalaba ne bamukomerera. Ne bakitwala ng'ekintu ekikulu ennyo. Naye nga bw'olowooza ku kintu ekyo, ekintu kyekiyitibwa okuyiwa omusaayi, okukomerera omuntu omusaayi ne guyiika, kiba kisa kyekyo? Kiba kisa oba buba butemu? Okuyiwa omusaayi, okukomerera omuntu ne bamukuba kibooko n'akaaba, awo wabaawo mirembe ki, wabaawo kisa kya, wabaawo mukwano ki. Kakati olira video ye ebibuuzo bibiri byengenda okusooka okulabika nti nontunuulira. Ekisooka mu byonna agenze n'agamba nti bw'olowooza ku ekyo kye boogerako nti kisa ki ng'omuntu bamukubye, omuntu akaaba, ekyo kiba kisa? Really, ekyo kisa? Otegeera? Ekyo kisa ki ekyo? Then anakagambo kayogedde wali ng'atandika nti bw'ofumiitirizaamu n'olowooza. Kakati njagala nsooke mu byonna mbatangaaze. Bayibuli etusomesa mu kitabo ekiyitibwa eky'Abakolinso ekisooka, essula esooka ddala olunyiriri 18, nti ebigambo bino eby'omusaalaba busirusiru eri abo abaabula. Olunyiriri ndukuwe, tuke tutandikirawo. Bakolinso ekisooka bw'oba otuuseeyo, Bakolinso ekisookera ddala, Bakolinso ekisooka 10, Bakolinso ekisooka essula esookera ddala, Bakolinso ekisooka essula esooka olunyiriri 17 ndoze tunaatandikira. Tutandike ne 17 ne 18 ne 19 ndowooza. Bayibuli esomesa nti kubanga Kristo teyantuma kubatiza wabula okubuulira enjiri, si mu magezi ga bigambo, omusaalaba gwa Kristo gulemenga okuba ogw'obwereere, si mu magezi ga bigambo. Kakati ono omwana ow'obuwala akutte ebigambo by'omusaalaba bitadde mu magezi ge. Bw'owulira video ye ng'etandika, akulaga gamba fumiitirizaamu, lowoozaamu, gw'olaba kijja. Omuntu okukubibwa ne balowooza nti kisa, naye omuntu ali mu bulumi, ekyo kiba kisa? Kakati akutte ekisa kyalowooza nti kunakuwalira muntu. Omuntu bamukubye embooko ku luguudo, akaaba, ye n'anakuwala. Kati bw'anakuwala ye alowooza nti ekyo ekisa ekyo ekya Samalitaani, ekyo ekya Good Samaritan, genda oyambe omuntu, nti ekisa ekyo ekisa kye twogerako. Number 1, ekisookera ddala obuze. Nti ekisa ekyogerwako gwe kyoyogerako kirala. Ekisa ky'oli mu kwogerako ye omuntu okulabera nga ayita ku luguudo n'alaba alumu enjala n'amuwa emmere. Mbw'olwo kati gw'olina ekisa kingi nnyo. Gw'oyogera ku kye bayita mercy. Have mercy. Now yawula ebigambo bibiri.
mercy and grace. Kati ffe tugamba nti kyali kisa, tetugamba mercy. Nedda, it's by the grace. It's grace. Oba wali erinnya ly'owulira waliwo abaana be bayita ba mercy n'obeera abaana be bayita ba grace. Grace and mercy byanjawulo. Tonkuba nsonyiwa maama, nsonyiwa taata n'olaba nga kakaaba n'okakwatirwa ekisa. That's not grace. That is mercy. Amina. Bible etusomesa nti kubanga Kristo teyantuma kubatiza wabula okubuulira enjiri si mu magezi ga bigambo. Omusalaba gwa Kristo guleme okubeera ogw'obwereere, si mu magezi ga bigambo. Kakati g'okutta ebigambo eby'amagezi by'oli mu kuvuunula obula obuza n'abalala bagenda okubuulira eyo. Bakolesa ekisooka ekisodo esookera ddala 18, kubanga ekigambo ky'omusalaba bwe busirusiru eri abababula, naye eri ffe abalokolebwa ge maanyi ga Katonda. Amina. Bayibuli esomesa nti kubanga kyawandiikibwa nti ndizikiriza amagezi g'abagezigezi n'obukabakaba bw'abakabakaba ndibujjawo. Mukama yeebazibwe nnyo. Kubanga ekigambo eky'omusalaba bwe busirusiru eri abo ababula, naye ffe abalokolebwa ge maanyi ga Katonda. Kakati okutte ekigambo kino eky'omusalaba okitadde mu magezi g'ag'omuntu owa bulijjo, okwo kwe kubula okusookera ddala. Number 1, obwo bwe busirusiru, kubanga tosobola kukwata kisa kiri eri ekyatulokola ekirokola omuntu then okikwasaganye ne mercy. Oba obuze, Mukama yeebazibwe nnyo, oba obuze kiri ekisa ekyatulokola kirala, obeera oli mu kubula era obeera oli mu bubuze, tosobola kukwata kisa kiri ekyatulokola okikwasaganye wamu ne kye bayita mercy. Obeera obuze, obwo bwe bayita obusirusiru obw'ensi, nti okwata ekigambo n'okiteeka mu ndowooza ye ya bulijjo okiyingize mu mutima gwo, era olwana ennyo kikkatire, era omaliriza weebuuza golaba bijja. Kati ate n'osanga era bagenda obeera okukuwa platform naye nga nabo bagikuwadde tebareasoninze. Oba nfuna oli n'ateekayo buteesika video kopu n'abivaako, kati naye asigadde tavuddeeyo kunnyonnyola. Kakati kye bayita grace, ekisa kiri ekyatulokola, ffe ne tugamba nti wadde baamukuba, wadde yayita mu bye yayitamu byonna, kyali kisaffe okulokolebwa. That grace we talk about, it's what we call the unmerited favor. Unmerited favor, that is the favor we received that we are not worthy of to receive. That is the grace, and that grace is power itself. Utugende walo okusomesa kyebayita grace. So ekyo kye kyatulokola nti yatusaasira, ffe yasaasira ffe, si ffe tumusaasira. Tewali n'omu asaasira Yesu nti bambi nga bamukubendera, bambi ng'omusaayi gwayikanye, bambi ne bamukuba n'emiggo. Nedda, ebyo byonna yabikola ate nze nfuna obulamu obutaggwaawo. Kati gwe kiyinza okukuzibwalira okutegeera kubanga bwe busirusiru eri abo ababula, naye ate nze yalokolebwa ge maanyi ga Katonda. N'olwekyo gwe buli wolowooza n'ofumiitirizamu n'ogamba naye kijja kitya okubeera nti no bano bakiyita kisa. Amina. Vidiyo eno kanjikuddizeyo katono nnyo tuleme kwogera bigambo byange. Amina. Neme kwogera bigambo byange, ngenda kuwa obudde katono nnyo, tugenda vaawo. Wuliriza. Kubanga bamusinza bagamba nti yabafiirira ebibi byabwe, nti baamukomerera ku musaalaba, ne bakuliriza nnyo ekintu kino ekyokuba nti yakomererwa ku musaalaba, ne balaga nti wakyali kisa, nti yabayiirawo omubiri, yabalaga omukwano,
okuba nti yafa ku musaalaba ne bamukomerera ne bakitwala ng'ekintu ekikulu ennyo naye nga bw'olowooza ku kintu ekyo ekintu kyekiyitibwa okuyiwa omusaayi okukomerera omuntu omusaayi ne guyiika kiba kisa kyekyo kiba kisa oba buba butemu okuyiwa omusaayi okukomerera omuntu ne bamukuba kibooko n'akaaba yakakati gwe bulwolowulira nti naye gwe bulwolowoozaamu ku musaalaba ne bamukuba kiba kisa oba buba butemu kakati ekibuuzo ekyo bw'olowoozawo okukirowoozaako omutwe gujja kwabikamu bibiri omire ne panado bakuziike tukaddemu ojja kumira panado bakuziike olw'ensonga esookera ddala nti ekisa ky'oli mu kunnyonnyola ekisa ky'oli mu kunnyonnyola ko ekisa ky'oli mu kunnyonnyola oli mu kunnyonnyola masi bya mirundi ebiri oli mu kunnyonnyola masi for we don't feel mercy bwe tusoma ennyiriri ezo nti yakomererwa n'akubibwa n'ajogebwa we don't feel mercy no because he did it accordingly to the scriptures and accordingly to historical facts. What do you historical facts? Ng'ekyo kyo historical fact nga neba nakukwata ne bakutwala mu museum ne bakutwala ne bakugamba nti nno basebo ne banyabo eno yali motoka ya Muteesa nti gende Mengo bagenda kulaga emotoka ya Muteesa yasookera ddala historically and facts eziri factual ng'emotoka weeri. So bwe tuba twogera ebigambo bino tetwogera era tetusoma kitabo kino ekya Bayibuli ng'abasoma nketa mu bizinga era ng'abasoma obutabo bw'abasenga oba ng'abasoma obutabo bwa Paulo Kirimutu ne Paulo Kiva e Bulaaya. We read number 1 historical facts. Historical facts ng'ozizize ebbali tusoma a living word. A living word. Bwe tuba tusoma a living word tusoma ekintu ekiriwo ekyaliwo ekiriwo ate n'ekigenda okubeerawo. Tusoma ekitabo kino basing on what happened, what is happening and what is going to happen. Historically facts. Nti ne bw'onaasoma geography wa Bayibuli eyo n'ebigirimu byonna ne tusalawo kutambula tugende tutandika okutalaga ebifo bino n'ebyo byonna bino ebiriwo, we shall find these sites somewhere and we shall find these venues somewhere. Nti mugenze Misiri munoonyezaayo kino na kino na kino na kino na kino bafalaawo bonna. These are historical facts zootalisobola kwewakana. So kati ekitabo kino Bayibuli kikifuula ekiramu nti kubanga kyayogera ku byali, kyogera ku byaliwo, kyogera ku biriwo at the same time ne kyogera ne ku bigenda okujja. Ne tulengera amawanga n'amawanga gagalwanagana n'amawanga gannewaago and it is recorded biblically. Naye kitwala omuntu okukisoma nga takozeseza ntegeera ye na bwongo bwe buno bwe tuliisa lumonde n'ebinyeebwa n'akatogo nti bwebase nawo ne bwebaka nti ate kakati bugize nnyo bwoti nti ate kakati ate nedda. Si kusoma ng'asoma Kiva e Bulaaya. So now omwana w'obuwala ono ekizibu kyasanze kiri kimu nti akutta amagezi ge ag'ensi ali mu kukola videos zino, omutwe gumuluma, panada amumiza amumazeewo omutwe gukyaganya okuwona. Bakolinsa ekisooka essula esookera n'onyirwa 18 nti ebigambo bino eby'omusaalaba busirusiru eri ababula naye eriffe abaalokolebwa ge maanyi ga Katonda. Kati gwe buli olowooza muno gane kankirowooze mu kijja kitya
omusalaba bamukuba emiggo kati kijja kita nti bano bakiyita kisa. Kibeera kitya ekisa ng'ate oli yali ali mu bulumi? Ffe mu bulumi bwe mwe tufuna, ffe mu kuyiwa omusaayi gwe ffe mwe tufuna. Tulabye emizimu nga gigenda kubanga omusaayi gwa Yesu gwe tukoowoola. Tulabye abalwadde nga bawona kubanga omusaayi gwa Yesu gwe tukoowoola. That's why ffe erifa abalokolebwa ge maanyi ga Katonda, naye gwe ate abula bwe busirusiru. Lwaki? Kubanga gwe okutte ekigambo kiyitibwa mercy okitadde we kitalina kugenda, yet ng'olina okukozesa ekigambo grace. Grace gwe bw'owulira n'ogamba kakati mwana muwala mulungi nnyo, bamuseetinze bulungi nnyo ne bamukuba ne ka make-up bulungi nnyo, naye ekintu ky'otasobola kunnyonnyola kye kiyitibwa grace kubanga you don't know what it means. Grace, it's that favor gye tutasaanidde na kufuna. We received something which we are not worthy to receive, and that is salvation, the gift of salvation. Gift of salvation eva mu ekyo Kristo kye yakola ku musalaba. Kakati that's why ffe tugamba nti twalokoka lwa kisa. Twalokoka lwa kisa. Omuntu yenna, Befeso ndoza 2:8 tumalirize. Befeso omwana nalina bigambo binnyonnyo bye tulina okutunulira mu vidiyo eno. Oba oli awo omuntu ali eya naye ayinza okuyambibwa singa abeera agudde ku vidiyo efaanaganako ng'eyo. Befeso 2:8, Befeso 2:8, Befeso 2:7-8. Mu mirembe egigenda okujja alyoka alaga obugagga obusinga ennyo obw'ekisa kye mu bulungi obuli gye tuli mu Kristo Yesu. Amiina. Mu Kristo Yesu. Kati yaluzugwe gamba that is in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us through Jesus Christ. Kati wano boogera ku grace, teboogera ku mercy. That he shows us his exceeding riches of his grace in kindness, of his grace. Kati ekyo gwe kyoli mukwogerako ekisa, naye kakati omuntu bamutta batya ne bamuyiwa omusaayi mwe ne mukiyita nti ekyo kisa, obwo tebuba butemu. Kakati gwe bw'oyita obutemu, ago magezi go ga nsi. Bwe gayitibwa amagezi ag'ensi bwe busirusiru. Oyogera oyinza okulowooza oyogera magezi, n'abagenda okukubira mu ngalo bagenda kukubira mu ngalo, naye ate bwe tudda mu byawandiikibwa ate bubeera busirusiru. Kubanga Bayibuli esomesa Abefeso 2:8 egamba nti for by grace are ye saved through faith. By grace, not by mercy. Wano tewagendawo mercy. Oluganda lugamba lutya nti kubanga mwalokoka lwa kisa lwa kukkiriza, so tekwava gye muli kye kirabo kya Katonda. Mwalokoka lwa kisa lwa kukkiriza, so tekwava gye muli kye kirabo kya Katonda. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Maliriza video eno mpanvu tugenda kudda tujja gikwatako mpola. Number 1, I disqualify you to be knowledgeable about what you're talking about. So I will qualify you to be ignorant about what you're talking about, lady. You are totally ignorant and you are totally away from the knowledge of the book that you want to look into. Mukama wo mumanyi nebyogera gy'obijja mmanyiyo, naye being it nti si elaini gy'ogiddemu ngenda kubaleka bali eri kati then ntunuulire gwe nga gwe omuntu. Mwalokoka lwa kisa, for by grace. Grace eno eyogerwako si ge magezi go g'olowoozaako nti kati bannange basse waaki bamutta n'omusaayi ne guyiika, ekyo kiba kisa oba butemu.
now kati bw'okomparinga kiba kisa oba butemu, then obutemu bugenda ne masi. Bane temumutta bannange, lwaki muli batemu? That is what we call mercy. Olaba film nekukwatako amaziga negayiika because you have mercy, you're feeling mercy for someone. Kakati ate feno ye Kristo, it's not that, it's grace. Kati grace chotamanyi, grace, it's unmerited favor. It is the favor we received that we are not worthy to. Mukama banjagalire abankumire tujja komawo nze Nicholas oli ku Just Gospel Media. Guno Omusegge oguli mu kubuzaabuza abantu ate n'abamu postinga naye tebanyonnyola, naye wetuli manya gomwe mutukuvu abankumire. Mukama, I salute you. Thank you, Jesus. God.